Olwaleero nga 22 February lwe lunaku Onjima Geoffrey amanyikiddwa nga High Tower lwaweereddwa akakalu ka $50,000 mu kkooti y'e Butalangu. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'ebyo ebibadde bimuvunaanwa lwe yakwatibwa wiiki 2 emabega nga kigambibwa nti yeenyigira oba yalabikirako mu katambi mwe baali bakubira omwami amanyikiddwa nga Majjambere, nga bino nno byaliwo ku lunaku lwe baali balekera omubiri gwa Jakana Nadduli, ng'ono nno mutabani w'omulwanyi Haji Abdul Nadduli abadde mu gavumenti ya NRM okumala akabanga akawera. Omukuumi wa Robert Kyagulanyi ono ategeerekekako nga erya High Tower abadde mu kabulamuliro okumala wiiki 2 nnamba ng'olunaku olwaleero lwateerebbwa. Onjima Geoffrey yakwatibwa wiiki 2 emabega oluvannyuma lw'ennaku 2 n'alabikako mu kkooti ey'e Butalangu, era eno gy'aweereddwa akakalu wabula yali yakubwa nnyo ebitagambika. Newankubadde nga Onjima Geoffrey olunaku olwaleero akyali mu bulumi, omwoyo gwe n'omutima gwe gwo bigumu nti nno National Unity Platform ng'ekibiina tejja kubeera nga emuvaamu olw'ogwo omutima omulungi ogumulagiddwa okuva olunaku lwe yatwalibwa mu kkomera. Olunaku olwaleero ayolekedde mu ddwaliro eritannaba kubeera oba tutajja kubeera nga tukugamba abeere ng'ate afuna obujjanjabi kubanga embeera mwali tewoomya nakabululu.